Owaaye. Anti byebyo. Tukuyite Musama kubanga December era okomeddewo yadde ng'era wagenda mu December eno yennyini. Eyo tubadde tubadde mu Musama. Kasana kabadde kalungi, beaches. Manya amazzi ge tulaba aga bbulu ku mu film. Egabadde. Gye bayita Ocean. Nga tuli ku Indian Ocean mu nsuni winds tuzirabye mmese mwasoma. Ezo. Abasomesa ze batugamba tukati ate ebikibi. Tubaddeyo nga tubiraba byonna. Tubaddeyo n'abantu ab'enjawulo. Like an environment ya kabinyo endabika y'ekifo na biki bibadde massive. Gukusogenda mu nsi eyo. Wasose Seychelles like zezimu ku nsi zitasinze okugenda mu abalambuzi. Era wabadde abazungu bangi nnyo. Nature Seychelles nayo yagisomako mu primary. Twagisomako wamme. Kabaka Mwanga gye bakola gye yagenda for exile. Abantu abasoma history yali Kabaka Mwanga Wakabalika. Abantu babiri abo kyemuliwa. Babatwalako mu exile mu Seychelles. Ate nature twatuuseyo tumanya nti bakabaka bangi nnyo abo mu Africa. Abazungu be bakwatana n'abatwani basula ng'eyo kazinga kuba wazibu wakuva. Yes. Diirwe nejja etya? Diirwe eno ejja after someone okulaba oluyimba lwange olwa Venom Freestyle nga lukuba. Venom Freestyle zezimu ku nnyimba ezisinza okunkonekitinga international. Nfunye contacts nyingi nnyo okuva mu nsi ez'enjawulo, okuva mu Jamaica, okuva mu Barbados, Amsterdam, Netherlands, ne mu UK, ne mu America, Jamaica basettling abali mu America. Tibangi nnyo like around contacting. Ne mu France by the Venom Freestyle nagikoleramu ne bakyali double-plate. Abantu abamanyi dance babimanyi. Abalaba Venom Freestyle ne batucontactinga via email. Ne mbakolera double-plate era bagisasulira. Kati bagirina. So nekindaga nti muganda wange. Tulina we tutuuse nti dance ojja kulaba ebweru eyo. Dance bamunyunguziza wanyungu gye batandise omutuusaamu. Alimu hip hop R&B. Naye nze buli mu Jamaica mpulira bulali tasigala kyekimu. Era gye twabadde still n'omu Jamaica yabaddeko somu babiri. Neera still chauffeur bagigadde nze ne Palaso. Era nze bayikasaba amaze oyimba Jamaica naddako. Gwe n'okiggala ne Palaso. Palaso naddako n'asembayo. Kuba Palaso yadde alina mu hits. Oh. Yes. Ate yensi gye nalabye etalimu Afrobeat. Waba Nigeria? Ate yensi etalimu Tanzania nti biki nti music wa Tanzania akuba. Music akubayo waba Mauritius, ensi yabwe yennyini aba Jamaica, naddala music wa dancer ali hardcore. So music bwato. Nsubira like bimu ku bintu ebyasinga okuntwazaayo. Bategera dancehall style. Oh. Akayimba Venom okata biseera bya concert yo nga tugenda ku show yo towards your show. I think it is 1 year. 1 year now. Gwezi omwaka. Njawulo kyeri eri mu kayimba kana ka Venom n'ennyimi nazo z'okola eza dancehall. Ekisookola oluyimba nalukola nsaaga kale. Nali ngeze mu studio recording oluyimba ne Raja. Netumala recording oluyimba engoma nyawe nali nagiwulira. Bagita Chok Dem Dab. Bagikola mu 93. The track. The track. Era track si original si yange. Bwe nkola track nengamba nenkubira chaliwa momita Spectre Nevada yangamba ajina video nemwa mwana wakitompeleza video najimpeleza wajimpeleza nengama producer mwana recordinga natandika ku recording mainze si wandi kanero baluyimba ati like I don't try to take a test kubana nteka chance nitanikoteka mu lyrics. So nitanikoteka munenkamaliza tukawereza manager agamba eno yakabi. So ne baga shooting video ningamba neno video tuji shooting amanyi video saba Jamaica sonze bakubanga bali ku microphone bichi ningamba shooting ya kantu weka cause nine jinja jenjaga odikola ati okanyoga. Yes. Era ejinja lyo lyatuka cause ba director banji nyo bajanga mu inbox bashitukola video nga balaba like something simple chiri so geto tichija kubera cha big oba biga gunte ja kubera budget ja kuba nene ningamba no jireke bwetu era recording aka video ka video wetukata kama lebanga tono nnyo nekakuba kasuka nakuba wano abwe kakuba wanene abayimbi banji baabo batandika okugikola same reading mweyo
because nagitekayo nga open challenge era ne rhythm nengitekayo ku YouTube yange ekitegera nenga mbavana yena yena agyewulira ajakole ki agikuba rhythm era abantu abasuka mu 20 baji kuli Macd Yaban kuli chali wango wena muwongo bamuyita Bad Sparks waliwo bachali banji nnyo Daniel the leader walionekana akalenza katoka liko weapon banji nnyo ne bajja ne bagikola rhythm kalate ne kyali kyandaga kana kaseera kani akiraga danso nina wenkoze eki wemutusiza era we twatuseeyo omujamaike yabaddeyo tawade ku radio station kati nga ndoza tamanyi music wange kolaki tamanyi music wange tutuukeyo nga bakuba Venom freestyle ne balyoka bagikwata mu ne bajjayo kuba eri waliyo radio edge isi yona yabadde ewulira musiki radio bayinemu yokka Paradise FM ne soka nkuba freestyle Mnyama kaya so yimba ngagamba tekali basikuba lete bisete ate bichi nzo nabalagide unte ekintu kya kiri obulijjo like chinchendi era ne manager we yaga mwana oli wa kabi nyinyi like you sound authentic, you do authentic dancer, like you sound like those guys bali abasajja basookawo bali bashaba ranking bachi watch tegera. So I just still know muyimbi nanga mwana oli wa tap oli wa kabi kana tebereza tuwa tukyali eyo atuli amawulire ge Uganda abagamba atakala teba nnonya kitegeeza ono yabadda nnonya tuli kumpi kutandika tuli kumpi bera ku level yetya mukuba yabadde Dexter weno nze nganze Dexter we awo tujje wenyini Dexter show ojogera ko kindoza wagirabyera of course nagirabyera ojogera ko ki performance ene show ngabo yatambudde performance yabadde nungi though like wana mukuyimba nsugira kyade kibulamu kyambuliddemu ko kusinzira ku Dexter gwe manyi gwe mbadde ntera okulaba nsugira zade vibes kyenyinza okugamba naye nga performance yabadde so nice netana yabadde yakabi set up nekyala kyenyinza okuyisaawo abadde bali ku bayimbi bafe ab'eggwanga simanyi bawemula simanyi biki okuwemula okutuufu bakulabye. Omukulu Frank Tumwebaze yapostinga agamba nti Poni omutuufu mwamulabye muli ku nnyimba za Gravity na Lili Puzzle naye ate ku stage ya Dexter bazanye Poni Shakira n'omukulu yennyini ekyo kyogerako kinakyo nze kyenyinza okugamba ng'abayimbi just tukyuseemuko ng'abayimbi abeeda bwe bakikolanga ebigambo just tubisabikeko kitegere ebigambo ebimu binenge gye bisoundingamu tusobola oyimba ekintu kyekimu naye nga tukimbe mu ngeri ey'enjawulo oba okitegeera so just awo tuyinza okyusa mu wokka naye ng'ebisigadde we good to go okitegeera tuwuliriza ennyimba nnyingi nnyo ez'Abajamaika ennyimba ez'abaki nga bawemula just nti baba bawemula mulimi gwe lotakola ki lotategeera so just kyeŋŋamba tubikebikeko performance y'omukulu nga bwe yabadde balamu ya postinze ku nsonga y'emu Frank Tumwebaze n'abalala ba government officials nga bagamba mu Uganda international artists balese Poni ku stage ekyo ani ayinza okikomya n'okistopinga okubanga tekiddamu kubaawo kati right now ensi eri mu kkula buladi ebintu niwona agezaako kizibu kyakulwanyisa kizibu nnyo oba kitegeeza aba kyalina okuddayo ku drawing board betereze nga bo abagala okukikola kyekikomya naye kati right now kizibu nti abantu bateekayo videos eyo waggulu ali nekyalanze kati njagala beera international artist ebisinga ngenda kubikola n'ennyimba ngenda kuzita kati Viper nga tuvudde kwebyo twagala kuzaako emega katono nnyo gyewabadde bayimbi ki okuleka gwe lwakati gwe bakutegedde naye bayimbi ki miziki wawe gwawuliddeko eyo oba gwawuliddeko nga banyumyako eyo nawulidde Shiba yendoza bali bayagala ddayo agendeyo Shiba muziki wakuba bamumanyi bulungi nnyo of course Chameleon teri atamumanyi n'omuntu omulala tunawudde boogerako yabadde Bobby Wine era we twabadde tuvaayo bakyali baali babawunsa nga you say hi to Bobby Wine ati ensonga endala gye twanagadde okukubuuza watuuse wano naye twali tufunye amawulire nga Palaso
yakulangidde okubanga goyinza okudda mu kifo kya AK47 era gwe musika we okyogerako ki yakutongoza ng'omusika wa AK47 of course AK47 omu ku bantu benatunuliranga nanzigera ebiseera byo AK47 byagenderamu like natya mu mutima okulaba omulenzi omuntu nga afudde ku myaka eyo katono nnyo AK47 yafa ng'oli ku ki wali mu ssomero bwali ofulumiza nga tonafulumyayo lwimba lwonna nali sinaba kufulumya nyimba naye nga nina like okwagala kw'okuyimba kuba nali ebiseera nali mpuliriza nnyo ne radio by the way because nali nkyusakyusa radio nenkyusakyusa nga mpulira ennyimba zikuba buli wamu nga nyimba za muntu omu kati nawulirizanga nnyo programu z'ekiro ezo eza music mpulira nga bagamba AK47 yafuda kyantiisa kuba y'omu ku bantu be nali nsinga okwagala ennyo mu dansala ebiseera ebyo oyo AK47 ne Ziza bandozi balinga nnyo babiri Ziza Bafana so ya inspiring okusinziira nti yali akola urban dancehall era ojja kulaba direction yemu gyendimu okusinziira nti taliyo right now sa kyakabi nnyo ogamba nti nze ndi because I believe this is my time kano kaseera kange ejja kulaba buli dancehall artist akola kyakola kati akola kyembadde nkola kuva amabega 2018 we natandika takimanyi nti Viper ranking wajja alina okuba freestyle oyo bamuyita rhythm killer so lwaki nayita rhythm killer ebintu bingi nnyo nti ojja kulaba era still omuntu yenna yena ajja agamba ayi ono akubanga Viper ranking ono ali bwati ne bwati so kyekitegeeza nti nina wendukoze kina wentuuse ate era still wendaba abantu we batyo kinsanyusa kubanga kyekintu kye nali nnwanirira era bayimbi abadansi olubonabona mu one love blessings nga tokyali ku family yemu waleeto nadda naye waliwo amawulire agatukubye enkyukwe okulaba Chameleone ng'alwadde era saa zino twogera ali mu mbeera si nnungi tojjaga nti mbeera naye si nnungi okyogerako ki obulwadde bwe n'omuziki saa zino guyimiridde era gwabaddeko ne Palaso akugambye ekimu ekigakuwadde ag'omukulu mu ddwaliro eyo gyali sijja kulimba nze ne Palaso kitwalabireko ku Kamini kuba ekisooka just namulabye nti yabadde yeraliikiriddemu ku ntini kyate yabadde Kampala ate yandaze nti afaayo nnyo gyali woweda era obwedda abantu bakubira Palaso nga bamukubira ku nsonga za Kamini nangamba of course waliwo n'abantu abasinga bali mu kusindika n'obujanjabi ku ssimu ye biki ng'akasente katuuka biki naye twayogedde nnyo ku Kamini naye I believe like Kamini is human ng'ogyeko ekyobuyimbi muntu oba okitegeera n'ebintu bina byona ebigenda mu maaso mu bulamu bwe bituuka ku muntu omulala yenna just nti ye ali mu limelight so kati kyeki Kamini byakoze bingi abayimbi ne baba bakola batya naye mukola ki Kamini okusikamulyo byonna byakoze ebintu ebisinga oyinza kugezaako kubikola naye nga buli kimu akikoze ate nekyalo ekintu Kamini kyali national treasure nsuubirayo mu ku bantu betulina nti teri gy'omwogera nga tebamumanyi bebadde bamumanyi n'Abannakenya batusanzeyo nga twogeramuko kubanza nyogeramu ku Luswayiri kati nga bamanyi Kamini ne mbagamba oyo n'omuto wa Kamini nabagamba omukakasa nti era abantu batyo baze mu show abasinga ku hotel we twasuze abazungu baki nga bona banoonya ploti wakula kasita bategedde nti tugenda era ne bajja ne bakola ki ne basalako ninga Kamini just tumwagaliza quick recovery kyekisinga mutabani we yavuddeyo n'akola statement Abba ku makya ndowooza ogirabyeko ng'etambula Abba Odothi teyogera okuva n'ayogera ebintu ng'ebyo ng'omwana omuto yadde first born we ekyo kyogerako ki okubanga Abba ku myaka gye avayo n'akola statement bwe zityo of course nsuubira nti kati omwana kati ategeera akuze though taata we public figure omuntu nga family waliwo ebintu ebingi olina okulekayo n'ekirala kituyigirize ffenna engeri gye tukuzaamu abaana naddala gwe taata ne maama oba kitegeera kibi nnyo gwe maama oba taata okugamba okukyayisa maama omwana oba taata omwana oba okitegeera nsuubira ekyo kirina kusigala nga kya family naye nga ffe naffe tukulemu ttooki abaana tubakuze nga tubaagaza bazadde bannaffe abalala
okitegeera gwe maama omwana mulage nti taatawo okitegeera ate taata tasobya nekyakamiliyoni right now ali mu mbeera nzi ali mu kaseera akazibu musuubira ate abadde yeetaaga mukwano gwabwe okitegeera yeetaaga laavu yaabwe yeetaaga sapooti yaabwe kyekyo obaka obusembayo nga tumaliriza obaka obusembayo njagala bategeeza bannaye bannayuganda mwagale nya abayungu bange banange tuli bakabi muyimbi atatambulangako nsuubira wandiba okyetaaga ate nekirala like ogendeko mu nsi nga togenda yimbira bannayuganda ng'ogenda kuyimbira abantu nga n'ebyoyimba baleetera bimanyi naye nga just muziki gwe guba connectinze ozinalabye omukwano omutuufu n'engeri gyebayisamu ba artist kuba kati wano tuba tugenze kati ku international nti engeri gye babayisaamu kubakima ku airport awokusula omuntu amakinga sure nti abafuna ekintu ekiri top notch koto ze twasuzeeko zezimu zezikyasinze kitegeera still hotel in access ku beach ebintu ebyenjawulo like batulaze ebintu ebyakabi emotoka ezakabi zezatukimye nti bwemutuuka awantu bwemugenda okupafominga bwemugenda okuwumulya wali reserved room reserved ebyokulya twali tugenda kukola ka stop over sima nebagamba mujje direct kitegeera nebagamba wane buli kimu weki nga kyosaba kyebakola ate nekyala baleeta chief event naye agenda kufumbira mu waki bayimbi kosi twabadde abayimbi ab'ensi ezenjawulo awaliwo bavudde Mauritius bavudde Jamaica naffe kenyininyini bavudde ku timu Uganda abantu ab'enjawulo like hospitality yabadde yakabi netugendako mu bbaala zeeyo bannaayo abantu nga bazinira ddala endongo yaffe ng'ovudde ne ku ekyo kifaananyi ku kifaananyi selfies video mugenda ziteekayo just in time ngeje twatuuse twali tukoye mukolimbuwa so kati tugenda kuba tubatereevo kimugenda kuba mu kirabo videos mugenda ziraba Uncle Palaso yataddeyo videos ezimu mwazirabye zakabi nnyonyonyi ne performance ye yabadde yakabi nnyo kwebyadala yabadde alina hits naye oluyimba lwa happy birthday zensubira oluyimba Palaso baatina ekyasinza okukolwa mu nsi yonna kinooba ogenze mu balaaki balina okushouting out for the birthday girls baki ne oluyimba ne balukuba nti twatuuse eri ng'oluyimba lw'amaanyi oluyimba olwa Godamulo oluyimba olwa Baboliti oluyimba olwa alina ennyimba nyingi hits eri zinabaddemu nekisizana nga 3 naddala Venom Freestyle then negaliwa ojja kwewunya galiwa ali mu Luganda naye nga bali abantu bakolaki oluyimba balumanyi balutegeera enyimba kati nga Take It Slow big tunes so wannange omukwano gwe batulaze eri obadde gwanjawulo era njagala okusaba bannayuganda omukwano gwe tebanagutulaga nkubulya tugenda konkalinga ensi eno kati nze Dexter Dubs yampuliddeko agenda kuva wano ng'akimanyi nti mu Uganda waliwo omusajja w'omutavaipalanti ng'akuba okitegeera nti omuziki obutamalayo weeguli bukubakubamuuko naye wajjawo omuntu owokugamba nti onazze ayagala kulaba abantu baffe be tulina kyakabi nnyo okubanga bateekayo nze kuba ekituufu bakitegeeza bakola ki bakimanyi nze just nsaba buwagizi bwammwe tuteekemu amaanyi mwana nze manyi tugenda kukuba tusinge nawo oli omusajja omujamaika yangabika omusajja gwe nabeera ku special jet ng'oli kuli weka yagamba okuba era erinnya ndooza njagala dikyusa abantu tokubire pita era Dexter ndooza kika challenge omuyambi obutabaawo wali muwadde competition naati twatuseyo manyira still wenayo twatuse performinga omunyamaika ate tebagala musoosaawo ye management ye naye nga balibo bagamba asookewo okitegeera naye najja n'agamba oli yategese obadde ku program mwana omusajja mbasooseewo nabagamba wabasookawo ebamusoosezaawo nze nenzirako akopi najja n'akiggala naye nga gabadde maanyi meereere kitegeeza ki kitegeeza mwana nti tulina level tulina bwe tutuuse tusooka like okuvira ddala ku kasente kenasasulwa sikasasulwa kyanatandika
okitegeera nekyabayimbi mwana tulemezeemu nze 2023 nalinga ngagiyita nviiremu ddala ezo emyaka gyonna badde ennyimba nga sente sifuna nga nemba muzifunye mukomawo temuzirina naye collaboration gye nafunye Tanzania eyo yandaga amaanyi gennina nekikyendi waliwo kyaliwo nga bamuyita Hennessy eragala kukola luyimba nange ebibi nasasula ennyonyi nasasula buli kimu era still hospitality yali yeemu okitegeera nengendayo nenkola 2023 atandika naye njagalaga oba nveemu mu Uganda nga nentandika okukuba ekyeri kuba n'okubeerawo wano eno nga toyimba nga badde bakumanya oli muyimbi ng'oli wakabi agaye gabagenda tandika mwana kapyaki oyo yagwa oyo ali biki oba kitegeera so ogwo omwaka gwe nabbukukiramu ogwo mwaka 2023 last year ntandise okukola akasente nagamba nti jangu eno nomugamba njagala akasente bwekatinakuwa paka kati tuli wane eno ate kati ekyali ntandikwa tugenda kuyimba banna tugenda kuyimba ate sigenda lekeraawo ngenda kubamba kuba dansa oli owa waggulu amalayo nowawa ozinze ekituufu namaze olaba omugato omutuufu ogukola ki guli ekisooka community gye nali njagala ntandise okukola ki ogifuna kuva ku Venom Festival lwe yafuluma abo abantu bengambye abancontacting paka nakati nafunayo bapromoters basindika emails nga basubmitingayo biography yange music wange na buli kimu era bondaba nga performance ku festival eyakabi yonna mu nsi yonna oba Germany oba wa tubeera surprised eno tukola ki tugirina n'obusobozi tukola ki tuwulina wabula kati abawa naddala abawagizi namwe notuwanikayo tulaga nti ate katuli baki tuli bamaanyi atenye awo wenyini mwaka guno tukulanga obadde successful. Yeah.